nagambye emboozi eri mu bitundu eby'ekayabwe eyo waliyo emize egitategereka bulungi ab'ebyokwenda batudde balabe ensonga eno kigambibwa nti wawaddewo omutuuze abadde ali abantu abanywamu omusaayi bwetujjidde ku mpewo ng'abantu 23 bwe bakatibwa mu mbeera eyo etannaba kubeera nga etegeeka bulungi katulabe bye batukuŋŋaanyirizaayo Robert Mutebi ne munnaffe Yasini Kikoyo. Entiisa yeeyongedde mu batuuze ba Town Council y'e Kayabwe bannaabwe 23 bwe batemuddwa ne babaleka nga basibyeko ebyayi mu bitundu by'omubiri gwabwe. Mwanyina ze bamutta ng'ennaku z'omwezi 10. Omwezi guno nina ennaku ku mutima olwa polisi yaffe tukulembera ey'e Kayabwe. Baatuuka ku ssiini nze bankubira manyi wano Kayabwe ne baŋŋamba nti mwanyina baŋŋamba kapenguliya yeetuze ne mbabuuza nsonga lwaki nalinnya booda ne ntuuka ewaka ngenda okutuuka ewaka nga baŋŋamba nti akaayi ke kakoze eki tekamuse. Embeera enewaliriza abakulembeze okutuuza olukuŋŋaana lw'ebyokwerinda mwe basomedde amannya gaabo be basse nga n'eyakasembayo yaziikiddwa ggulo ejjandira. Mbadde mbasaba abakulembeze baali tuwadde obupapula olunaku lwa leero ng'akabokisi ne tuwandiika ku mannya ag'abantu abamu agatuluma kottawanga lupapira gwe battamu. Ekisinga okutiisa ku ttemu lino be bantu bonna battiddwa okubeera nga babasibyeko ebyayi ng'obulambe ku magulu gaabwe emikono n'abamu ku nnimi mu kamwa. Yamubikula n'amuluma ebbeere bwe yava ku bbeere n'agenda mu makkati we ow'obuntu bwe n'ayagala obbuluma zeni yamuluma n'olulimi. Mu lukuŋŋaana olutuuziddwa mu kabuga k'e Kayabwe abatuuze balombojjedde ab'ebyokwerinda embeera gye bayitamu ku byalo kwe bawangaalira. Abagala tuta balondenga kaawo kati batufudde nti battabaavu ekyo bajja basaba omugagga banone yiga banone aliwaani bwe bana basaba omunene banone musese bwe bana basaba omuddugavu bantwale. Abamu ku basimatuse ettemu lino balombojjedde ab'ebyokwerinda bye bayitamu ng'abatemu babataayiza. Ababonawo waliwo Sebbowa oyo bamukubira eri wansi ne bamukuba omutego ne guzimba bwe guti n'abalemerera okutta nannyini luggi n'akonkona n'abasanga. Owookubiri yali nze ekyantuukako nga tanaba kutifuna nze namusooka bamuyita Juma ng'akanika wali ku poliisi makanika w'oku poliisi wali e Kayabwe naye baamutemula n'atasobola kufa. Kati nze owookusatu bwe kyantuukako Kayabwe mazeeko emyaka 8 bwe kyantuukako nagenda okwala ku poliisi natuukayo amazima akagambo ke baŋŋamba ne reference esawo ya leero njirina ewaka kammalamu amaanyi ne nandibadde ng'omutemu oli nsobola osika ekifaananyi okumwogera baŋŋamba ne baŋŋamba olabika olina gwe wakoze eki gwe wakudde bannange okabuuza akabuuzo gye muli kati ne bana abasajja balina be baakudde. Omubaka w'abakyala mu disitulikiti y'ENTIISA Teddy Namboze abagabidde boots ne tooki kyokka n'agamba nti beetaaga okwataganyiza wamu okulwanyisa embeera eno. Naye omuntu n'abeera ng'abadde atambula wali ne musanga kiwuddowuddo ekyo kikwatirako ddala kitumaliramu ddala amaanyi kyenva nsazeewo nti mu mbeera yonna nga security eri wano kanneesitule tuve wano oba tuddeyo ku mayumba 10 twekuumira ebyalo byaffe ekyo mumpagire tutwale obuvunaanyizibwa obwo. Olukuŋŋaana lwetabiddwako omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'ENTIISA kw'ossa n'ab'ebyokwerinda abawerako. SP Julius Tugumenawe DPC wa Mpigi omupya yeeyamye okuyambako okumalawo embeera ebaddewo n'agamba nti wakulwanyisa enguzi mu basirikale. Saagala bizibu mu kitundu wenkola ndabbakolera ojja kuva wano nga towulidde nti DPC yali anguzi. Nja kuyamba omunaku asembayo wansi. DPC Tugumenawe ategeezezza nga bwe bakyusizza abasirikale ba poliisi y'e Kayabwe bonna ne babaleetera bapya bokka. Ababaddewo bonna nakoze eki? Mbawadde sisitimu empya mukole nayo. Saagala kuddamu kuwulira kulajjana. Ku mbeera y'ettemu mu kitundu DPC yeyamye okumalawo ekitta abantu kino ekimalawo abantu mu kitundu ky'e Kayabwe. Kakati kinkakatako gwe nze nga DPC
naawe okulwana ne tumakinga sure nti embeera ekoze eki ababitu bajjemu mukwate ukole ki omuko mujja kusigala nga ekitundu kiteredde. RDC wa MPG Sempala Kigozi ngali wamu ne Diso beeyamye okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bamalawo ettemu lino mu Kayabwe. Bameka abakkiriza tukwasisa amaanyi yukanisi kati awo tujjemu katemba oli ne bwabeera mwana wa ssengaawo naye nga yatta omuntu tuwuliziganya bulungi nga kizibeewo yatta abaki nga kizibeewo yabba nga mutuufu gwozaalibwa naye mu lubuto lwa maama we ye yeenyigidde mu bubbi mu Kayabwe mwogere tukolere wamu bateranenye mu registaringa abantu abali mu bitundu byammwe. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo ku Rasouti TV Omunyo.